bamutegese Kamuli kakati ate ngenda kubolera amanyidde video yayenjera enako ezo mbandi eyo mu kyalo eyo ndategeze kuziika nga ngamba nkulabe mu katabuli gundi oliwa yagamba alabyani yaraba Bushoke yaba yamulaba yamulaba Kamuli owaye Bushoke ayimbe Kamuli naye Bushoke okuyimba Kamuli tekina muzibu ki kubanga muyimbi akezibwa okuyimba mu ggwanga lyonna lwakuba nti yayimba mu kifo ki yali mu kabbala mu kikundi awo wetukubira endongo muzee yakola ne Christmas ewedde Bushoke yajja ne Plaso n'ayimba n'ayimba mu kikaali ola Kamuli tukubira endongo yezo n'aziyimba Bushoke ayimbe Kamuli yajja n'ayimba Kamuli yajja ne Plaso Plaso n'agamba kamba we surprise walaba mulala dakuba bulani aganya okukwata uno gwe mbadde nkubira ku buli n'ayimba Kamuli n'atukuba endongo naye nga bannange tugende ku nsonga za Setahayi ensonga za Setahayi ziri zitya bannange abatulaba n'abatuwuliriza omanyi ebiseera ebisinga obungi Abaganda balina olugero olugamba nti ekinaakulya omanyi we lugwayo kisogera menvu ogoba kijja okanda kugira ba nga kisembera kisogera kulya menvu kichoyogedde kijja ekinaakulya okanda kiri kinaakulya ga menvu kaliba kayita akanaakulya ka menvu go kagwa wachezeni ako kachezeni kasoka kuseka mugana naye wesesa kakati ekinakulya ogoba kijja kakati ebiseera ebisinga obungi bwe tukola programu zino tuzikola naye n'abantu abali eyo bajjemu ekyokuyiga ne kukinatuukako abe nekyesobola okuteekako tetukikola olw'okuba tuyina abaana ku seeta oba tuyina obuvunaanyizibwa awalala oba obulumi mu kintu ekimu olumu ffe tuba tuyinayo namaanyi oba olumu tetusaana kuweererayo naye tukikola ku lw'abantu abangi abajja tutuukirira kyekyatukosa pulogulaamu eno bwe twakola pulogulaamu ye Elishama abantu mwenna mwagiraba nga buli omu akola bibye buli omu ne tugamba nti bannange Elishama abazadde baseeta mwenna mwasirika ne tubakubira omulanga mwenna ne musirika nga mulinga abatakiraba twali twakamala okuzika Elishama lwo omwana we yafaawo omulala musomesa omwana gwe bayitanga babiri omwana yes omwana agogo bagazibikira nnyo kulwokubaga Elishama gaali gatambula nnyo ne bamala omusomesa abamu kwali balina okuwa obujulizi ne bamukuba peva ku mutwe be bamu kwali balina okugiwako statement kati omwana omulala wuuna afudde njagala tutemeteme abantu abatulaba n'abatuwuliriza omwana ono Kevin Nsamba eyafudde tugende ne ku nfa ya Elishama abantu balyoka bajajinga bagambe mbuseeta yabakola ki nga Elokstande nga Lokastande we yajja n'atukola ki n'atunnyonnyola abatulaba n'abatuwuliriza omwana ono okusinza ku lipooti ya seeta bagamba bwe bati mbu yavudde ne banne ku mupiira omwana wa myaka 10 kuno bafulumiza statement okusinza ku lipooti ya luli bajeegana statement we okusa ku statement yabwe mbu yavudde ne banne ku mupiira bwe yavudde ku mupiira mbu ne bajja ku swimming mbu ku ssaawa ng'emu nga bava ku mupiira ez'akawungeezi mbu ne bajja ku swimming pool mbu bwe baatuse ku swimming pool tebasanzeewo pool attendant naye ne bagamba kabawugemu era mbu ne bawoga mbu ye n'agenda wali amazzi amawanvu okiwulira bwe yagenze wali amazzi amawanvu mbu ne wamulemerera mbu ng'ali ne banne omwana wa myaka ameka 2 mu swimming pool gye njogerako ey'essomero okiwulira bwe wamulemerera mbu abaana ne bakiraba nti wamukoze eki wamulemeredde naye nga nabo tebasobola kukola ki kye bakoze kuva mu pool kudduka ne bamulekamu ne bagenda era ne basirika owulira ompulira bulungi naye weewuunya abaana bano
be yagenze nabo ku mupiira ne badduka ne bamulekamu era nga bakirabye bonna bakiro kitwala omunaku munnabwe akoze eki bonna bakiro kitwala omunaku kitwale nti emmoroka etomedde munnammwe nkugambye bonna abaana bano bakiro kitwala omunaku nga bali abawulira Elishama nga yeetuga bonna bakiro kitwala omunaku tebakola ki tebaliiwo akatambi kalaga nga omwana ono balaga kakumadaala mu katambi ke bakuteka ekitundu okujja wano ku swimming pool ke bakuteka ekitundu ke batulazeeko ekitundu simanyi oba kamera ekomaawo ne banoonya omwana ono ekiro kyonna n'olunaku ng'ate abadde ne banne naye nga banne basirise naye nga ku swimming pool kuliko kakolako mbwa omulambo ne bagulaba wansi nga wayise olunaku lulamba naye nga abadde ne banne njagala owulya statement ezitagatta eza seeta okiwulira ne bagulaba wansi nga wayise olunaku lulamba kyokka ate abaakabedde omulambo yo seeta egamba nti ne gukka wansi gye bagulabidde nga guli mu mazzi ku lipooti yaayo abaakabedde omulambo bagamba nti omulambo si gwa mazzi ne bazadde be bennyini mu kuziika bawadde lipooti yaabwe ne bagamba omuntu afiiridde mu mazzi aba alabika guno omulambo si gwaki si gwa mazzi ogwamazemu n'olunaku olulamba abaseeta ne bagamba nti ate ne guseeyeeya kungulu ate oli bagambye nti bagunoonya nga tugamba nga guli wansi ate oli ne guseeyeeya ku ki nti gwabadde kungulu tegwanywedde bulungi mazzi okiwulira kkiriza obagaana mu nfa ya seeta ng'enfa ya Elishama we yali ekibuuzo poliisi bw'ebakola okunoonyereza basuspekiti abasooka be baana bano be bagamba seeta bayogerako ababadde n'ono bagositi baana abataliiwo ate weebali ne mu lipooti tebaliiwo be baliwa ekyokubiri pool attendant akwatibwe ebbanga lero lyonna lyamala nga akola ku pool kuba yayina amazima okiwulira okugamba nti nze nali siriwo nga n'okunyuka nennyukidde dda nga ne pool nsibe nze ono bagenza okumpita naye newe bamunoonyereza nabadde ku pool nga tawali mulambo kubanga pool njagala abatulaba n'abatuwuliriza bw'ogibeeramu ogiraba yonna ne wansi waayo njagala tugende empola pool z'amasomero zibaako kava ekyokubiri pool z'amasomero zibaako obukomera boundaries eno pool yaabwe eri etya awo kyetwebuuza abaagala eriko kava eriko boundary eriko kubanga era pool z'amasomero esinga obungi zibaako kava eyo era kava eyo bamala ogiteekako bagirookinga mu buntu eri ebbali bwe buti neekwata nga n'omuntu n'aswala n'ogiyitako kwebiri tebiri okiwulira ekyo kyetwebuuza ku ssomero eriringa seeta okiwulira kubanga wano tulina okupima obulagajjavu bw'abantu abo pool attendant essomero ng'essomero kiki eryateeka ku pool okulaga nti webeggaddewo tezanyibwamu era nze nsuubira nti abantu bagenda okgenda mu pool mu mateeka g'essomero eyo nga waliwo n'abantu abakitunuulira nti abaana bali mu kukola ki mu kuwuga mu tayimu y'okuwuga nga kuwedde ngera balina ogikola ki ogijjako sisuubira bavubuka ba mupiira 10 abava ku kisaawe abazze mu kuwuga ne baga tugende tuwugemu ng'omwe temuli amanyi kuwuga nti ono asobola n'okumira bo ne badduka nga balaba alemereddwa amazzi ne baga katumulekemu abaana abo baboola abawere 10 gola kisoboka ekyo ngabe ne baba tebamanyi wakiri beekwatakwata ne batamanyi kuwuga kitegeeza abagenze okuwuga nga bamanyi kye bagenda okukola ki okukola so si kuzanyira buzanyizi muli nti tuguddemu bugwi ekyo kye kisooka ekyokubiri poliisi njagala ekwate tulabeko lwaki essomero ng'erya seeta abantu bafiirawo abangi bwe batyo ne tutalabako nti essomero liggwaddwako era ntutabako nkola ya ssomero nti poliisi esazeeko essomero eggaddwa linoonyereza bakoze bwe bati ye abazadde ba seeta abasomesezaayo abaana lwaki muyina nnyo omuze gwazirinda boolwange ndowooza abazadde b'esseeta kiraasi yaabwe si be bamakindi SS oba kapiripiti ate era bafiira mu kiraasi yaabwe nawulidde omusajja nga noono nti ekisinza okunuma ku mwana wange abadde amaze n'okufuna sikaali Germany ng'agenda kusomera bwereere okiwulira kakati era oba si bakapiripiti naye okufa kubeera kukola ki
SS bwe mutaasituka ku ssomero lya seeta eryo bwe mutaasituka ku ssomero lya seeta tukyalaba ebintu bingi nnyo kubanga eyali kulidde okuggala amasomero nti liggalwe ate yenannyini lyo kuba lokasitande eyali wadde oda n'agamba nti bannaye essomero lino liggalwe likole eki kubanga ne poliisi erabika esooka kubuuza omanyi na kye nalaba ekintu kye neewuunya twali mu palamenti ennaku ezo nga minisita ayogera ku by'enguudo ne bagamba kifuwipu nti twetaaga nga minisita ayogera wano twetaaga Lugoloobi twetaaga ne Kasayija Matiya aba finance bayogera lwaki nti bamuwaaki kifuwipu wa NRM mu kye yagamba nammwe mukimanyi tuleme kwekerera nti bano sisobola kubayita ekiwulira kikyolaba kinze kyendaba kiri bwe kiti gwe story olina eriwa before kali sinagenda ku story eriwa nze ekisingayo kyensinza okulaba kirabika nti life z'abaana ezigenze kwera essomero nnyingi nga wakuba nti abavuddeyo ne baleekaana be batono tuyinza okubeera wano kuba omusomesa yaleekaana kitono waliwo omwana gwe bagambye nti yaleekaana nnyo yaye yaleekaana kitono sofa twakawulira babiri naye nga mwaka akavungono ka babiri mulimu abalala babiri kitegeeza essomero lino lirimu ebintu bingi ate bitandise kuvaayo kati ekisooka any other pool awantu wano wonna gonde instructor yasembayo kuva ku pool era agenda okuva ku pool tugende empola nga ne waba bazza awese kati ekyo ngenda kivaako nti kale bazja agenze kuwummulamu bagambye mulambo gwakola ki gwasiibamu gwasulamu enkera ku makya bapulat instructors ne attendants bakeera kulongoosa eva kubaga amazzi agaba gasuzeemu eyo chemical baba balina omukyusa kuba tukkirizibwa chemical yasuzeemu yesterday kuddamu mukozesa kitegeeza mumugjamu ne muteekamu ebirala attendant batugambe embuno enkera tiyakola ku makya tiyakeera kukola otyo kyekisooka ekyokubiri ennyanja oba amazzi gonna bagamba oteumira wabula bwemale kuwandula statement zabadde bbiri abalala bagamba ya sinkinga abalala bagamba ya floatinga bw'oba bagamba ya floatinga immediately nga wakafa kitegeeza omwana yadda kungulu tebamulaba olunaku ne bamunoonya ng'afulootinze kuba amazzi gakuwandula bwe gamala bakuwandula abaana tebaliiwo nga we tutaabalaba kwerishama essomero eriyina swing pool essomero eriyina basketball court yesinga okuba expensive mu kugizimba eyo yo eva eri expensive essomero eririna ekisaawe ekiramba lirina basketball court lirina ki erishama yetugira mugundi etaliiko ceiling etali gye bataakuba ceiling owulira basobola zimba biri ne beera teeka mu ceiling z'abaana omwana kwe yeetugira ku mulabba guno omusango gutuzzayo ate era okwongera okukuba muguli ebituli ne muddira ne mutuwa ka clip ka seconds ng'omwana awanise bw'atyo omukono kitegeeza mwamulaba ku zikamera ng'omwana alaajana ng'afa kubanga tulina ate yona tuvuddeyo ku baana we muba mulina ka clip ak'omwana ng'awanika omukono bw'atyo alaajana kitegeeza ku kamera zimwamulaba kubanga mulina n'abeera ku kamera mulina abeera ku kamera kuba mutangira abaana okutoloka awa security kitegeeza mulina awa security abeera nga supervisinga kamera zino mwamulaba omwana ne mutamuyamba bulagajjavu bwa ssomero bino ebintu byapeninga amasomero bintu ebyekisiru tukyogera wano kati singa yabadde kati nkatulaba nga owadde vikomu singa yasanga omuzadde ataliiko bwogerero kyekyali kijjo tuukawo kirukulagane ku seeta nti kirabika bingi ebyapeninga naye nga tebatukola ki tetunotisinga abakubye enduulu be babiri bano nawulidde mbu bagirwana waliwo abagirwana ate nga bagirwana ng'omwana aviira muli bamukwate balina security camera zo yajja natta n'abaana nedda ajja natta abaana bamukwate kuba balina security camera zisasobola okukwata omwana ng'awanika omukono bw'ati abasawo babatwalanga mu ddwaliro abantu ne bakola reports omusawo n'agibaa ne mugisoma omusawo ekyamututte paka okugenda gye bazisa omwana asome report ayongera okakasa kyeki omusawo yagenze paka mu kuziika nkutidde Why? Yeah. Tuli ku setai. Ne setai bambi. Kakati nze kankuli setai.
Songa ya Setahayi kuno ngenda gitulira mu bintu bingi. Ekisookera ddala Setahayi nga bizinensi. Ekyokubiri Setahayi nga eyina abaana beesomesa abaana b'abantu. Bange ke essaawa eno bw'ogamba nti Setahayi essaawa eno yafiiriddwa omwana mu swimming pool bagiggale. Ekyo tekisoboka. Olw'ensonga nti mulimu abaana b'abantu bo bofiiriza emyaka. Banga bagenda mu bigezo, bagenda bawaddeyo school fees zaabwe, bawaddeyo buli kimu. Kati eyina abaana buli mitendera. Kati bw'okeera enja n'ogiggala omwana ono yafudde. Ekyo olumu tekisoboka. Naye ate waliwo period gy'oyinza ogiggayiramu. Katugambe nga mu luwummula. Baga nti Setahayi okunoonyereza kuwedde. Linako nkubuulire. Togamba nti Setahayi omwaka ogujja tegenda kugulawo. Okusinza ku bibadde bigigobererako ki emabega. Ne mu budde buno ng'omwana essaawa eno bakola bigezo. Bw'ovaama n'ogamba nti Setahayi bandikedde enkya ne bateekako ekkufulu. Ekyo baba bafiiriza abantu bangi nnyo. Kati nga ffe abawerera abaana olumu nga tebali ku basale. Ekyo kiba kikyamu. Ekirala kitutte nga omwana wuwo obanga mwana ne bw'aba wange ne bw'aba wange kanteese ne bw'aba wange nga mwana wange kati sisobola kugenda ku St. Juliana ng'omwana wange afunye ekizibu ne mbagamba nti essomero muliggala olwaleero oba kitegedde kubanga ekisookera ddala manyi nti abaana abasomerayo naye sakozi kankubuulira amasomero gano galina ekizibu. Amasomero ago ogenda ku masomero nga ga St. Juliana, amasomero ago nga ga Setahayi, amasomero nga lino Light Simanyi biki eryawe ku gundi. Amasomero ga bbeeyi galina abaana bangi bayitirivu. Kati n'olabanga essomero terikyalina kumutendera ndowooza nga gunaakontrolinga abaana abo wabula bafa mu kusolooza. Bayina abaana bayitirivu abasuka n'oga kati abaana bano mugenda bameetinga matya singa baba bafunye ebizibu bakisusa nnyo nekikola ki nekisuka ne basigala kusolooza ssente ne bava ne ku bulamu bwaki bw'abaana. Kati bwe tulina essomero nga Setahayi weebuuza gwe n'oganda naye Setahayi eno ekizibu ekyakagigwako yo yennyini bw'ebanga yeeyongera ku kizibu era esobola mangu ago neeyongerako kino. Kuba mulimu osobola olaba ebintu nga gobirabanga nti tugambe nti Setahayi kale yeyina omuzimu ogutuga. Naye waliwo olumufu obwongo bwaffe olumu wentuuka n'endowooza nenga naye bw'abanga yakafuna ekizibu kiri eky'abaana kubanga kyali kizibu ky'amaanyi ate era n'ayongerako n'ekizibu ekirala awo ate n'ayongerako n'ekirala. Kubanga mu budde buno Setahayi yandibadde kiri ekizibu ekyagigwako kwetereeza na kumanya management netuula bizibu ki ebiviirako abaana bano kyekivaawo wano. We twazimba essomero waliwo mizimu waliwo abakukuluma waliwo ebizibu eyo gye tulina okusooka netutunula oba kitegedde. Kubanga omuntu yenna newobanga oli mu gavumenti ng'olina amaanyi mayitirivu n'ogamba ndi nze olw'okuba ndi bwa gavumenti eryange ddyo lirina kufuna bikolobero abantu balidduka. Naye balina okwetereezaamu kubanga bw'otunuulira Setahayi ebizibu ebyo gwe weekubemu Devicom nga wakafuna ekizibu kino n'ozzaako ekirala n'ozzaako ekirala oba weesiga ki? Kuba waliwo ekiro olumu olina okitunuulira oba weesiga ki? Era gwe ebyo biba tebikosa nga wakava mu sikaano y'omwana okwetuga nga n'entuga tennategereka oleeta ow'amazzi waliwo n'omulala owa peeva awo Setahayi mba ninaawe njitulamu neŋŋamba ekizibu kino we kiva Setahayi bw'ebanga si yeyo eyina kutunuulirawo nnyo bw'ebanga yeyo eyina okikendeeza oba okivaako kubanga otunuulya embeera yonna nga bw'obitunulira nga totaddeemu Setahayi yagiwalana olw'okuba nnyiniyo omuntu wayo enyalemu nga totaddeemu byabufuzi naye n'ogitunuulira butunuuzi mu ntegeera noga naye Setahayi ebizibu byakagigwako. Kakati ensonga eno bw'ogitunuulira olabira ddala nga
bayina bano bo bennyini okusooka in fact omwaka ogujja batubuzaayo omwezi omwaka ogujja ndooza n'essomero bandibirigadde oba ttaamu ejja ne bagamba abaana banoonyeze we bamalirako oba n'abateeka mu ki kubanga alina amasomero mangi ttaamu eno bwe bamala eri ejja n'abateekateeka mu masomero abana ne bakolera eyo ebiki ebibuuzo naye ne basooka bamanya kiki ekiri awo kubanga seraayi teriemu naye yemuko neyo yefuna eyemukono efuna eyawane sete efuna eri efuna nene efuna kakati lwaki so nze ndowooza nti setaayi kino kitegeeza ki eri bizinesi y'omuntu ono bizinesi y'omuntu yo ekisa kigenda tuuka egwe era efiire ddala oba ayagala oba tayagala kubanga omanyi nambe mwana nakyayogereko naye takimazeeyo bulungi abazadde bano bannayuganda balinamu ekizibu kimu ti ebiseera ebisinga ebintu bannayuganda ebitukwatako nga ffenna awamu bwe kigwa kuwa David omugamba nze kirinda baki olwange kyova ne bwe tugenda mu fiizi n'osanga nga bayongezza abadde osasula bukadde bubiri ne bagamba butaano nga David omuye asimba kuki biveeyo ng'asimba ku layini okitegedde bw'ogenda wali n'osanga ogaa nti ate nze binkwatako gundi sente zino nga tezitegerekeka oyidde bikomu yagenda bugenzi ng'akola ki ng'asasula ebintu ebyo biveeyo bwe biveeyo ne biyingira eno ne mu bizibu ebyokufa oba kitegedde so kakati amasomero agamu abazadde bennyini abaana babavaako ne bamanya nti kakati nze owange kasa muweerayo fiizi ne muweerayo kino ebyabalala sowagala kola ki kumanya ye Uganda bakola ki ensi eyo kati mwe tutambulira kubanga ebyagwa ku mwana oli n'ebyagwawe ebyaddirira awo ebyaddawo kiki kye mwalabamu ng'abazadde mu Uganda yonna eyawamu ng'oggyeko kubanga kati birina ebintu biri gavumenti weeri teyanyega ssomero abazadde baba essomero eryo nabo tebalina kye bakola naye kyekiri kibalinda zirinda boolwange Uganda mulimu enjogera ebitalina makulu tobiwa makulu ndowooza oba abazadde baabiraba nga tebikola ki ekyo kirina nnyo amakulu anti bo bwe babanga ono muzadde munawe yabagamba bannaye omulanga bannanga omulanga bo ne bagamba nti wacha zeki kyegambe wano bannayuganda bavaamu omutima ogugamba nti waliwo ebintu nga tulina kukwatiza wamu okyova olaba nti namba emu bw'aba alidde emmere tasobola ye kumanya oba David omwalidde oba talidde tebimukwatako yamanyi abo basiru David gwe kikyolaba ekisooka kya byonna omuntu kuba nze simanyiiyo sente zisinga bulamu bwa muntu mbadde sikirabangako sikira kumwabimawa nga sente zisinga obulamu bw'omuntu ng'oli afiiriddwe omwana we era mwewuunyiza nnyo ekirala nze okuba n'omukisa gwange faluuku nga nvuga emmotoka ey'ebbeeyi obanga bampampego nga tebakuba tekirina mutawaana omuntu waddemberi kati mwami mawa ayinza okuba nga ye oba oluusi basaye tazaagala oba oluusi nga taziraba ate kati ffe tuzinoonya nambe muyanga abazibu bagezi kitegedde bulungi kyekituufu sakoozi amasomero ago ogalaba munnanga amasomero abantu betulaba bisiikirize naye bananyini masomero ago galaba icon tibagambwako kati nze okuba twayogera ku ssomero lya mwana wange nyina kesi eziwerangiriza abazadde nga bantuukirira era olwo neyange nti omwana we yafiireyo n'asirika bekke yaŋŋambye gwe nalabye akatambi kamwe muwala nga yakansindikidde ali bweru nze omwana wange yange muzzukulu wange yafiira ku ssomero eryo naye si eryo naye eddala kuba alina amasomero abiri omukulu oyo naye kati twali wano nga tukola sitoola eyo era ne nkugamba nti mwami nnamba emu oli adde bubisa mubuzi yali amukubidde ku ssimu kasooka agenda mu Amerika oba yadde nze okunkubira era nze gye ntuba n'omwana wange kitegedde bulungi naye nga kyamukisa mulungi nti nze namba emu mbadde seera kimu kyemmanyi kitegedde bulungi nakati ayigala talina kimu kyamanyi kajjasiti aga amasomero sakoozi omuntu akutaasa butaasa era nze ndi mukisa omwana wange amaleko guno omwaka mukyusiza essomero kubanga kasana olidde nti ate waliwo yafiira ku ssomero eddala era eri omukulu oyo era naye munnabyabufuzi okitegedde bulungi kale twaligee toliwa NRM ate ono ye wankyukakyuka kakati sakoozi tewali alwana seeta ayi anti ekisooka kya byonna omuntu ali tufuna obukakafu
nti akatambi ke mwatadde ako si kaffe si ka ku ssomero lyaffe kyalisookera ddala nti bano okasanda abasajja waliwo ali emabega w'ekintu kino batadde n'akatambi ero si ssomero lyaffe naye akatambi akaffe kaakano omusawo yagenze mu ddwaliro n'ava mu ddwaliro era omusajja wamuli yagambye ekyenjawulo ku bulijjo omusawo ku lula jjiri ddala n'okuziika okategedde bulungi yazze n'akola ki n'abeerawo kati sakooza amasomero abaana b'abantu bafuna ebizibu biyitirivu era nali manyi bagenda kukubira essimu kweyongalukayo kuba nze olwedde essimu nafuna nnyingi kwebyo ebyomutabani wange nga abiveeko kase omwana yateredde wano omukyalo Canada yange mutabani wange yateredde nemugamba mu yatera nga abireke ojja kuleetera omwana ekizibu sakozo ntulina ekizibu nti omuntu akole wakiseka atunda sipeeya oba mwongeza omusolo atunda engoye ku nabugabo tajja owakiseka yekalakasa yekka kitegedde bulungi kati weba ongezewo ku nabugabo nga lyati yekalakasa yekka so ekituufu kyandibadde nti bwebagamba nti bongeza omusolo ku musubuzi owakiseka amaduka gonna gaggalwe mwenna muggalewo Uganda era tuggalewo ekizibu ekyagwa ku mwana eyasookera ddala ku seeta abazadde baali bayimirirawo n'omusajja oyo baagaana walona watuuka n'okugamba oyo agenda kwesimba wanoonya mawulire ntale agenda kwesimba wanoonya relevansi mu bantu ng'abazadde bebakyogera nkakasa bulungi sakoozi nga ntya Katonda mwami wa omwana we n'agibwako ekizibu akeera baggala essomero eryo tasaga nti kale kabamale kyewandiyagadde ofune kubanga twagala bwenkanya sakoozi bwe twetaaga ebiseera ebisinga kulaba nga nsobezza kagenze ku poliisi akoze statement kulaba nga bamusibye nenfuna obwenkanya so si mwana wange amaze okufuna obuzibu essomero lisigala nga lunaku likyayingiza abaana nyinyo ne bagamba nti akati yagenze mu Amerika yagenze kuwummulako n'oganda mu Amerika wana kafune chance bankubire nga tuli mu Amerika n'essimu tolagifuna wabula nga ofuna simu z'abazadde wano nga bagamba bigende mpola wantu twakola story ne Duncan nga bali bagobye mwana we wali bakoze eki bali bamwongeza fees Duncan ne yekyalo bamuta ku ssomero amugamba ati gwe bireke bameka abatalina bwogerero sakoozi seeta ayi eyina kyezannya kitanakutegeera eyina kati kankubuuze tukkiriza waliwo agikuba naye ye etavaayo kwewolerezaako yabaaki ye etavaayo nakuba oli peva nogamba nti nemusirika omwana n'afa asubire mu swimming pool nga ebibuuzo natulidde sitole ku TV nga tegatta ubutuufu nanga sijja kwawukana na mami nambe ekyasinze okunkwasa ennaku omusajja yagambye omwana wange abadde agenda Germany ng'agenda kusomera bwereere n'agamba naye neetaaga obwenkanya essaawa ya sakoozi gavumenti wano eri yafaayo walabye sitole y'ekiteezi ekiteezi waliwo abantu be baaziikirayo kati batanase okubajjayo emirambo nga gyegiri bali mu kugijjayo naye ekyenjawulo ekiriwo buli eyafiirwa omuntu we ne baleeta omulambo gavumenti adde mulirira $6,000,000 yo buli muntu eyafiira ekiteezi negibali emirambo gye bazuukudde ekiteezi eyo era nga buli gwe bajjayo family erisivinga $6,000,000 naye gweokola lipooti kuba omusajja yagambye nti abantu bakizudde abantu abasinze okufiirawo baali baana kubanga kasasiro yabuutikira abaana baali waka abaana b'abantu bangi abafiiriddeyo seetaayi sakoozi twalina omwagirwana kati ahanga agirwana kuki tukkiriza bagirwana naye batandikire kana akatambi sakoozi waliwo ekintu nga kirina obujulizi singa bano abaana abaali bazze okuwuga batulaga mu bifaananyi kale okukuuma security y'abaana abo batwale ku poliisi bagambe nti abaana abaali noono poliisi bageza poliisi bawa statement pulu attendant aliriddawa eyatadde akatambi kano aliwa kyogamba eyakatadde yakakwatira mu bbanga talabika ye kibunoomu
singa era akatambi kano bamuga nti vaayo tulaga akatambi akalamba mwami wakyadde agamba simanyi abaana bangi ndowooza oba buli kiraasi eba eyina dipaatimenti yaayo nti senior 6 mu ddeeri senior 4 mu ddeeri tosobola kuŋŋa nti abaana bangi munnange basinga abasiba eruzira abasiba eruzira babamanyika abaana b'oku ssomero okujja okumanya otagenda ku masomero ngaago otagenda buddu yadde okutoloka omu bwati ng'oyitawa waliwo essomero ogundi omuzirambaze yali waliwo omwana sitanga wa bulaza ng'ogenda essomero eryo sakoozi lirina abaana naye omanye okuyingira ku mulyango wali okuyingira ku mulyango ogendere ku kisaba abaana gyebasambira omupiira wonna kamera buli wamu waliwo kamera omwana nga waliwo ne kamera ezikuba mu kkubo wakati kyokka oyo abeera mu kontulo omulimu gwe kimusasuza kubeera ku kamera ezo bamanyi n'okukyuka gwe jangu ku 7 gwe jangu enkya kitegedde bulungi naye gwe tulaga ng'otemwamu akantu bwe kati n'okateera abantu n'ogamba simanyi essomero teriggalwa kubanga abaana bafiirwa singa bagenda kufaana batulakuba yoli ali mu kuyingiza ekisooka tubalina kubasalira ku ssente newabanga ali ku basa ekitegeeza kufa natafuna bwenkanya sakoozi omuntu boola bagamba nti boola ateekeddwa okuba nga akola jimu aba awuga aba fiiti boola ateekeddwa okuba nga amanyi okuwuga kubanga byonna bitambula ku kintu kitya kubanga era baga fizika esinga okubeera enfungo gyeko ey'amagye ey'omupiira yesinga okuba enzibu training y'omupiira mbinyi tasobola kubanga omwana afiira mu mazzi mbw ate badduka balaga bagenda mu ddoomu zaabwe bafa bagenda bweru sakoze omuntu waafa adda waggulu kasita afa adda waggulu kati wabeera mu nnyanja waliwo mu nnyanja bayitanga olugezi tusobola okumuvuga nga lumuvugira wansi naye mu swimming pool omuntu waafa kubanga kiri omulundi ogusooka nakkiri ogwokubiri ogwokusatu ogwokusatu aba amaze okukutuka tadda ateekeddwa kubeera waggulu nze ndowooza setahaayi mutubuule ki kyemuzannya ku baana baffe nze nsaba busabi security ku masomero eyongerwe security ku masomero eyongerwe bw'obanga osobola osaba omuzadde miliyoni 2.5 ku miliyoni 3 oba akakadde nga gwe kewateekawo nga kakumala teekawo byonna ebisobola okukuuma obulamu bw'abaki kwegamba ekino kijje nga nawe osobola okugamba nti bane twakola kino ne kino ne kino nga mutuufu omusango oguvaamu naye gwe n'obeerawo nti ng'ebintu byonna tugatta lwaki nkugamba nti security ku ssomero yeetaagibwa era abasomesa tebagisobola sakozi otuuka ku ssomero stream emu katugambe nti abaana ba S4 nga ziri stream ezo oba 6 naye nga buli stream erimu abaana abasukka mu 100 kaakati akaseera k'okufuluma kenabadde njogerako ti oba abaana bali mu kulya oba abaana bagenze kuzannya oba abaana bali ku vidi otuuka ku ssomero ng'omwana ne waaba yeesetudde bweyesetuze n'agenda eri bubanne nti oba nze maama wange teyazze ŋŋenze kuwuga nga ekiri ku ssomero kiyitirivu security mu ssomero yeetaagisa ddala nebeerawo bakuine essomero nga lirina abaana nti batonotono naye bano abasajja balimu okukuŋŋaanya bukuŋŋaanya ki ssente ekirala seeta nze banjagala nnyo omuntu nga totula ku seeta kuba nti etta ne bw'eba etta alindako bw'ebanga yeereeta ebizibu ebyo ebireetera ki nawe otunulawo kyovula naggambye nti bw'ebanga yo yeerina kyekolera nti buli mwaka tulina okukolayo kino ne luli n'okola naluli n'okola naluli n'okola nimbagamba bekole ki betereze kubanga olina okumanya twakiseeta ebintu ebyo byonna byebigikwatako mwami wawa oli mulungi nnyo ekisooka you far-fetching features ezitali even related ku kintu ekiriwo ze bayita far-fetched ekisooka vigilance ku bantu aba bakuwadde obuvunaanyizibwa kiba kikulu kisukka ku security
okubeera vigilant ekyo ekisooka ekyokubiri bino bintu ebyapeninga ku campus yemu tibiri ku campus yemu campus za njawulo kiri kyali ku campus ndala kino bakikoledde ku campus ndala ndoza zonna banagenda bazikolera nkaŋŋambe ntyo zanjawulo campus za njawulo buli stream ebeera ne baatendanti baayo oba bakayateeka baayo buli stream kyekibambaza nti no stream obwe teyambala bweti ekyo naye tukireke n'ekyo okumaintaininga kale ekina but buli stream ebeera neki ne handola waayo abantu abasomeddeko mu masomero ki era bw'ogenda essomero ng'okimya omwana bakubuuza ali mu class ki stream ki gende wa ticha gundi ekyokubiri bano baabaane bava kusamba mupiira bala abaana katubale bwe bayabadde ttiimu abaana 12 abadde basobola okuhandulingibwa kale bala 24 ttiimu 2 saidi ne saidi njagala oyo kujjawo bintu byali mu kwogera ng'ogeresa kuba kati oli mu kwogeresa ku bulamu bw'abaana bwe baane bava kusamba mupiira tubale ttiimu 2 be baana 24 abadde bava okusamba 22 abadde bava okusamba ne basabisi kale tubabale asatu babadde asatu abadde bava okusamba omupiira mu time bwe tugamba bagambye saawa seemo bwe tubala saawa emo essomero amateeka g'essomero gonna all round katubeere nti tugambe essomero ki by that time abaana abamu baba bali mu domi tuza nga bagenze mu ki kitegeeza babadde mu kyererezi abasobola okuhandulingibwa bwe twogera ku kya vigilance nti security yabadde esobola okulaba nti awaliwo awali amabanga esobola okulaba buli mwana waali we basobolodde okukwatira akatambi kali aka seconds ng'omwana akola ki ng'ataawa kitegeeza essomero lyabadde in control of surveillance buli kimu kyadde kyapeninga mu ssomero ako kakatambi kasobola okukubuulira ekintu ekyo just buno baadde bulagajjavu wenji okulowooza omu kyajja okugaana nti bano balabika balina bye bakola ku baana b'abantu naye nze ngenda kugamba nti babadde bulagajjavu eri obulamu bw'omuzadde akuwagidde emyaka 6 kuba tata omwana yagambye omwana asomedde from S1 asomedde ku seeta akuwagidde emyaka 6 omwaka ate gwafuluma gwe omufulumiriza mu keesi ate babadde mu ssomero ki ate babadde mulimu ki babadde within the vicinity za ssomero ntiki nze nkyogedde nti bwadde bulagajjavu bwa ssomero kuba yabadde mu vicinity ya ssomero ngenda kubuuza mwami mawa kisogera sokera lubeere logical omwana wo mu mwaka obeera naye emyezi emeka emyezi ena tubale ena ebale ena omwaka nga gugwako 2 n'owana wawumula omwezi kitegeeza kontrol y'abaana wagiwa essomero babeera nabo amezi 8 emyezi 8 ate ng'ogisasulira omwana wabeera mu kkomera for 8 months naye ate kyosasulira ate wuliriza ate mawa towuliriza mwegyo emyezi omuwamma 8 gy'obeera nagyo bakuwa osasula school fees ne bagattako n'ebintu ebyokulabirira omwana kye batakola mbadde kasabu misone kagamba we kati omanyi olaba essomero omanyi bagamba nti ebiseera ebisinga obungi ekintu nga abaganda balina olugero olugamba nti kigudde kwani ne baddamu bagamba nti kigudde ku munyolo omuganda yesekere teri muntu ayinza kunnyonnyolwa n'omuzadde alabe yanaalaba emboozi mu kati annyonnyola agamba nti kaakati kino ekizibu kyagenze okugwa ku ssomero ng'abaana bano banaatera n'okukola ebibuuzo kale terisaanidde kuggalwa kubanga abazadde baasasudde nnyo omuntu eyafiiriddwa omwana oba ayina obulumi bw'omwana tosobola munnyonnyola that submission era ayinza obutagiwulira nange kennyini agiraba tuba tetukyaliwo kubala mbu nno batwasasula ki naye tuba tubala nti n'abafuwe kibatuukako ngenda kubuulira mwami mawa ebiseera ebisinga obungi okimanyi nti omwana aweebwa basale era oba omunoonyeza ssomero kusoma aba takulemeredde oba omunoonyeza kusoma gy'ogwira ku basale n'ogamba basale eno keeriwo kanjikoze ki guba nona mukiso gifuna era abantu abasinga obungi bakirabanga ekirawo ekyokusaaga nze nagendako ekajansi ennaku ezo nga tuteyo omuyimbi naye nasanga baboola omusomesa nannyonnyola ti wano baboola bonna basomera bwereere
era oba omuyina muleete esiko nabo babafunamu kubanga nabo babafunamu oli waba mugezi kuzize essomero olwaleero amazima gali nti mu masomero ge tulaba babafunamu kizibu nnyo okugamba nti nze munaye engoye zambuzeko mu botiki kuba ntunda nnyingi kuba wasuubula z'okola ki z'osobola essomero ffe twasomera mu masomero agalimu abaana abangi twali Katende St Maria Goretti nga abaana bangi wali ku Lubiri High abaana bangi buddo genda amasomero mangi genda kisubi awo olabe abaana bayitirivu naye abaana amasomero gakola abaana abo okusinzira nti gakola ki gabasobola ne security gaziteekako kubanga senga tegabasobola senga gabaleka dda okitegeera fe olwaleero tulabyeko Bayine ng'alipootinga nti eruzira Frank Bayine nti eruzira abasibe basukka dda ku mwendo gulina okubeera muki mu kkomera naye tewali n'omu yali atolose wadde basukka kuba twaligambye nti basukka kye babatolokako tewali akola ki ate ng'abalala bayaga abacriminals abali ku kiko ekyawaggulu kkiriza oba gaana seeta olwaleero kamalo babuulira ng'omwana oyo abuze statement gye batwadde mu lipooti yaabwe ne tumunoonyeza ennaku mmeka abakamera baali balazeewa olunaku lulamba kamera zaali kakati seeta nze njagala batubuulire olwaleero siyinza kugamba ati wuliriza siyinza kugamba nti seeta etta abaana wuliriza siyinza kugamba nti seeta etta abaana naye teyajjako buvunaanyizibwa mb'olwokuba nze ndi ssomero kale sibatta kale tulina tutunula butunuzi bw'otwala omwana wo ku ssomero bw'otwala omwana wo ku ssomero mawa I think omusango oguli wano bulagajja mu basomero kati saagala mawa saagala mwami mawa ojje Kazito ku seeta ogambe nti naye kati wano yali badde ekola kyaki wano yali badde ekola anti obuuzizza nti bwe kibanga kino kituukawo yali badde ekola kyaki kankuwa ekyokulabirako mwami mawa omuzadde buli azaala omwana abeera amwagala okiwulira wuliriza omuzadde buli azaala omwana abeera amwagala tukikirizanyako batukikirizanyako teri muzadde alina mwana watakola ki atamwagala naye okimanyi waliwo abazadde abagula ebyokola ne batta abaana baabwe nga yagula ebyokola ngatta abaana be bennyini okitegeera bwembuuza seeta ti abantu bano abakufaako oli n'afa n'omulala yeetuga ekintu ekyo ne mutafaayo n'omulala n'addako muba muyina kigendererwa ki aba bambi tategedde era mu nsi teri kyamuweesinga bulamu bwa muntu era toyinza kugamba nti ono waafiiridde tubadde tuyinawo kino teri kyamuwendo kisinga bulamu mawa ne mukamera nkiddamu mawa ofaananyeeko omuzadde nze omuzadde juzi awo yajja omwana we bamurepinga omusomesa ku ssomero essomero lyamaanyi ku Masaka Road awo lyamaanyi nnyo sagala naliisa mukamwa omuzadde nankubira essimu nga tulina okukola sitole poliisi ne tugikontaktinga poliisi nekonfaminga nti ekituufu ekyo ekintu kyakola ki kyakolebwa kati director w'essomero we yategeera n'akubira omuki omuzadde bw'akubira omuzadde n'amugamba tugenda kuwaayo sente bamuwondooza $6,000,000 omuzadde n'akikola ki ne interview yaŋŋamba sigenda gikola ki kati gwe ekyo kyoyogedde kifaananyirizaako oli agamba nti tetukola investigation tuziike omwana essomero terikola ki ekyo sinakyogera waliwo kiddiremu abantu bakitegeera anti ono abadde alina ekiteeso ekigamba bakole investigation basooke baggalewo kuki noogamba nti ekintu ekyo bizinensi eba ekola ki kifaananyiriza n'omuzadde agamba tumuweeyo ssente akole ki investigation bogamba fe abasasula tuba twasasula okujjako abamu abali ku basale era nkiddamu wano nze mu budde buno omwana wange n'akeera n'afuna ekizibu ku ssomero nsooka nemmanya nti omwana akoze eki afudde ekyo nsooka nenkikola ki nenkimanya nti omwana wange akola ki afudde mu kukimanya nti afudde nemmanya nina bazadde bannange abadde baweerera ki abaana era nga nabo tekyatuuse ku waabwe naye nga nabo kiri batuukako siyinza bagamba nti essomero mulikole ki abaana tebagenda mu bibuuzo ekyo era bwe nnyimira ne mbagamba nti essomero
abaana bakole ki basome bakole ebibuuzo omwana wange afudde ekyo bwe kiggwa nekolera nesinza kuva eri era ekyo nkiddamu ku kamera sisobola kuva eri nekwata magye nenjiwa wali nenga nti abaana essomero lya mwana wange yafudde mu periodi ki kitegeeza Ntale bye yali akola yali mukyamu Ntale yakola atya okusaba essomero lisokere anti yali Ntale namwamufuna bubi Ntale yasaba essomero liggalwe ekyo yakisaba nete lwaba terambulula liggwale kyekitogambye mu periodi ki tewali kiseera ebizibu okay njagala tugende wano waliwo essomero wano sagala lyogera essomero ly'amaanyi naye essomero eryo lyatwala obuvunaanyizibwa omwana baali badduka nga bali mu misinde omwana omutima negukola ki negukuba negusirika omwana n'afa era omusomesa eyali nkyaji n'abaana abo yakola kyonna ekisoboka ne bayita ambulensi omwana ne bamuddusa wonna bamuddusa era n'abayizi bwe baabaleeta ne bawa obujulizi ne bagamba omwana ono twabadde naye n'omusomesa nga waali yabadde ku duty nannyonnyola omwana twabadde tudduka n'ayabika n'omuzadde yali mukakamu n'ategeera ekyakoze ekyabaddewo yensonga eno gye tuba twagala nti gundi ennyonnyole nti eyabadde ku puulu wuuno agamba bano omuzadde yabuuza abaana baliwa baali nabo era abaana babakekeba abagamba nti balina lisama simanye lisama ne bamukuba simanye bakola batya kati awo okandowooza bwe buzibu bwe buli ate sakozi kati nga nekwekyo ekyagudde abanze nakiteesereza wali mu kirala mu bizinesi era nabyo baze nagamba ngenda bimenyamenya bwenti mu baana abasoma abazadde ne bizinesi newe tugenda mu kina ate ekirala tine essomero lyennyini ttiimu ng'egenda ebeerako ne kooki w'essomero ebeerako n'akulira sports abaana tebagenda bokka mu kusamba omupiira kooki yabaddewa abaana baba bagenda okusamba omupiira ab'essomero bafuluma n'akola ku bya sports ttiimu y'essomero efuluma n'ekola ki negenda otegedde era bwegenda tegenda yokka egenda n'abaana abasoma ku ssomero lwabanze nadesagala nyo okumala budde era nakifunza neganze ngenda kiteeseza wano bwogenda okwekuba bwe buzibu oyina nze yo nabadde nganyogera negamba ngenda kiteeseza wano nze nakulazewo engendo kiteeseza kakati sheetanga yo erina okusooka nakyogedde wali nti erina okusooka nemanya nti bino byekola byetambuza bwebanga yebikola ebikendeezi bwebanga si yekola yetereze ekyo anti kiri mu bantu omanyi gwa muntu waba ayogera towulira tiseeta nakuuza negamba nti seeta bwobanga gwokola kino omwana neyetuga nafiira mu swimming pool olina kigendererwa ki bwoba si gwobirina wegendereze lege nti wandibadde mwatuula dde okulaba nti bino ebijja bigwawo lwaki bigwawo nga seeta gwezogaana zikolebwe ate eriwa gyeŋŋanyi naganja okoti tebanoonyereza njagala tugende naye solution ebeere ki nze ndowooza si seeta wulirira lindako si seeta yokka solution ku masomero gonna ebeere ki nze mbadde ndowooza mwena abazadde betuwa mwena abasomesa betuwa abaana baffe nze mpozi nze olumu nebaza abasomesa abamu waliwo amasomero gange alina obuvunaanyizibwa gakikutte emyaka n'emyaka myaka 10 myaka 5 nze kati omwana wange yabadde mulwadde ku ssomero yabadde mulwadde ku ssomero naye ne baŋŋamba nti okusinza ku waali tuyinza obutakola ki obutamusobola munone omugyewo osooka omujjanjabisa akole ki akomewo era nasse ne bagamba mutwali mu klinika ebwe ne bamutwala ne wayita wiiki emu ne bankubiranga nti sooka ojja omunone omutwale era namuleese ne bamujjanjaba namala wiiki ne mukola ki ne muzaayo kitegeeza essomero liba n'obuvunaanyizibwa bwonna ku bantu omwana gwokola ki gwotwalawo nze ndowooza bwe tukwata abaana baffe ne tetubabawa n'akasente ke tuwaayo ng'abazadde mukwate obuvunaanyizibwa ku baana abo ng'abammwe ekizibu ky'ennaku zino abasomesa b'ennaku zino sako zino nakigamba luli nenkugamba tulina abasomesa
abasomesa mu mitendera egy'enjawulo mu masomero naye nga tebatrainingibwa busomesa. Abamu bagenzeyo nga nabajjaati. Alina obumu bwana. Okiwulira basomesa balinga bajjaati ku ssomero. Okitegeera tebalina na mutima guli ogwaki omusomesa asomesa ku seta high abaana gye ba milioni 3 bw'aba tasasula ani asasula omukozi anti omwana omu wa milioni meka ng'ogyeko ebirala bwe baba tebasasulwa olwo baliwo abasasulwa. Okitegeera abakozi bo ku seta high kati ng'owulya agamba nti omwana asomera ku nti omukozi akola ku elite nti tasasulwa ate kitegeeza ate ow'ebuddombo tasasulwa mbwe ow'ekisubi tasasula kati ow'emakindi aba asasulwa olwo. Ekituufu kiri nti bwe tubawo abaana baffe mubatwale ng'abammwe obulumi bwe tubawulirako mubuwulire ng'abammwe ddala ye musomesa omutuufu. Naye nze kyendaba Seeta amasomero gonna abaana abo batosobola boarding nga tosobola ba control togirina ku boarding section. Musabedde abaana bakommutinge ebizibu babifune nga naye abaana waliwo amasomero agatalina capacity ya essomero lya Seeta ebadde kutte ekintu kyayo nesimanyi ekintu myaka 25 Seeta si 25 25 years era ndowooza 25 years ebadde kutte naye bo baani abatagambwako security nga tukira kye bagambako ndowooza tugende ndowooza tugende wa Kadaga wayi Kadaga ate yabadde ki Kadaga yabadde ki Kadaga abadde anoonya kalulu yalabiddwako Wakiso ng'anoonya akalulu ak'okubeera ku secretariat eya NRM era nga ava mu Eastern Region yagamba ki Kadaga oba otwala Eastern Region yonna kati yabadde akubaka kuyege mubamu mu bantu abalina okulonda mu kibiina kya NRM era bwe yamaliriza omusingi guli ogugusa eri Busoga kubanga buli yayimirira ku saidi ya Mongo yagwa okuleka Magoge yakozesa sente zisusse mu kamyufu yagwa Busoga naye buli yayimirira ku saidi ya Kadaga yayitawo kati Kadaga gamba abasinga obungi we yamala omumegeri najja eno soko bawe ebigambo statement eno yabadde eri bweti kuba njagala kutola mu bigambo byennyini tokwate walala saagala kukwata walala yagambye nti n'olaba omuntu ngajja wakayingira obusiraamu abasiraamu munjulira abali wano wakayingira obusiraamu yaga kufoka imaamu kubanga kigambibwa nti omuntu ogenda kakiiko kali aka NRM olina okubanga omaze emyaka 10 mu NRM ono tannagiweza mbu enayo yadde ensonga yakubiri wabula n'agamba nti n'olaba omuntu ajja ng'agamba njagala kugenda wano njagala kugenda wano lwakuba weeyerusa olw'ebizigo nga bye bikuteekawo agifutyansa yagambye mbuno weesiga ejyo ebizigo ne weeyerusa olwo ebizibu byenalemu ne bitereera n'oyeruka olwo ne bitereera byerukira ku bizigo kati ate erijo obadde oleta gye yagambye mbuno ono banne bonna baatuula gye bali mu nsi ez'ebweru ye teyagenda olw'okuba mubbi agambye waliwo olukuŋŋaana olugenda mu maaso yagambye waliwo olukuŋŋaana olugenda mu maaso naye olukuŋŋaana olwo lugenda lulimu kati ali kwani ba speaker bonna ab'omu Africa n'ensi endala n'agamba naye enkuŋŋaana gye zero tuula ono takkizibwa kukola ki kugendayo n'agamba nakati waliwo olugenda mu maaso takkizibwa kugendayo n'agamba omuntu atasobola kugenda Dubai nga nayo bamuteekako sanctions ebungereza talinnyayo mu America talinnyayo tebo ja sheki aja tulaga nti agisobola byonna ku tebo zino ebyokunywa byonna bya bbeeyi myenge ki egitera okubeera ku tebo egy'ebbeeyi ndabako zi Doni Wuliyo ndabako zi Hennessy ndabako kuyoli kuliko biki oba bye bimu omanyi kuno kuliko busoda tebo zino tekuli ayina gundi tewali ayina bereya tewali ayina gundi bagiyitaani eno eya bbulu eno bagiyita azu tekuli ayina azu ku tebo zino
balinako bukibu kakola bali ku zibbere yabali ku ziheinese tekunaba kaina azu eza azu zibere mbasale kati be checking kakati bano be checking naye Kadaga wabala banga ayogera kati agamba sisonga za bizigo agamba siza bizigo zino siza kweruka agamba nti wano wayina okujjawo omuntu ng'ayina ekinyusi era nga n'ensonga ng'agamba mbu nga n'ensonga asobola ogiggusa obulungi n'agamba naye n'olaba n'ekibogwe mu palamenti era okiraba temukiraba naye palamenti yagiruma era agamba n'ekibogwe okiraba mu nkubi za palamenti temugiraba tagupika nnyo kuba naye bye yakola ekituufu yabikola ng'ensi tebyagala naye waliwo olumu obukugu obubeera wano mu sipiika nakikubamu dda ttooki ne ŋŋamba kiswaza nnyo okulaba nga Ssemujju atudde mu palamenti oba katuntu naye nga sipiika yaliwa yabuuzizza ebibuzo yabuuzizza yagambye nze we nabeerera mu house mwawulyako nti nzibye yadde ekisiimuula ndowooza waliwo yabba ekisiimuula mwawulyako nti nzibye kapeeni nti nedda mwawulyako nti yadde akatabo kabuze nti nedda kati wano we tulaga lwaki mwagala okuwa omubbi anamalako Kadaga byayogera sitwagala yabadde awa yabadde agezako kunnyonnyola abantu nti omuntu wabula ndowooza ensonga esinga obukulu yenna ndowooza omuntu omusimbako omuntu yenna yeyadde tekyani mulumye naye ndowooza omuntu atamaze ekika ky'omuntu atamaze period gye baateekawo nga bo ani yaleeta eyo gundi narrative nti alina okwesimba wayina ndowooza eri mu gundi yaabwe eri mu constitution yaabwe nti olina okuba nga mu kibiina omazemu emyaka 10 kati ye kyawakanya agamba omuntu gwe bamutaddeko emyaka ndowooza 10 teginnawera ate ye kyawakanya nti ate omuntu gwe bamutaddeko alina enziro nnyingi ku ye ye kyawakanya owulira kati ye awulira ddala omuntu gwe bamusimbyeko takkiriziganya naye kuba agamba mbuno ebizu bye balina bingi kati omuntu gwe baleese abyerusa gundi gye balwaniramu gundi gye balwaniramu si ya busoga balwaniramu esanu kuba mulimu teeso mulimu ku Kadaga zirina ku kibiina ku kibiina gundi no wagambye tutule mu bigambo bya Kadaga si wagambye ku Kadaga zirina kuba ze zimu kusoga ze yawadde ate mwe kye mutunulidde busoga no batunulidde region yonna mulimu abantu bangi kwa nalabye omukulu mukula ng'alina statement gy'ateekayo era Kadaga n'amwanukula n'agamba bukyanga ojja mu kibiina oba bukyanga obeera mu kibiina gwe gusoose okwogera ku nsonga z'eno olw'okuba balina omuntu gwe baleese gw'olinamu interest so simanyi kiri eyo kyamaanyi kye batunulidde nga balina gwe baagala yaba akikwata basobole okukola ebintu byabwe kati ate Kadaga byali okulwanyisa kuba bwe yatuukiddwe ogamba nti omuntu abba ebisiimuula okubba ekisiimuula kisebo kati ndowooza nze sagala wabeewa yeetonda sakozi ebintu ebyo byonna nabigoberedde bya Kadaga era nadde bigobera bulungi naye nze ndowooza ekintu kyetera okugamba abantu obutakuta ye problem Kadaga era kino nze nkimugamba n'akalulu bagenda kakumma nga bakusaasira so tebagenda kakumma nti bakwagala naye olaba Kadaga nga yeetaaga kusaasira n'awummula Kadaga yeetaaga kuwummula Kadaga bw'omutunuulira nze sina sayidi nti oba ndi wa Mungu Mongi oba ndi wani n'endaba ebintu nga bwe bikola ki nga bwe bitambula Kadaga bw'otunula obulamu bwe n'emyaka gye ng'akyakaaya n'ogamba nti agenda mu byakukola ate ono omukyalo ono sipiika aliwo ayinza okuba nga talina kye yali akoze kwenkana kya Kadaga ekinyigiriza bannansi okukeera enkya Kadaga ng'okubiriza palamenti n'agamba pulezidenti emyaka gimuveeko ne waaliweza 10 ne waaliweza 9 ne waaliweza emyaka 2 ekyemyaka kiveewo yali Kadaga era najja yennyini n'akyewaanira namu n'atusibako embeera eyo ey'okukola ki enkovu ze yatulekera era ezo enkovu ze yatulekera ze zaalekawo n'ono alonda abo baagamba abakola ki ababba ssente z'abantu
oba kitegede oli gwagamba nti kakati nze nalinzibye kino nalinzi gwe walekawo oli kyewakola kinene eyaleeta ono ali mu kubonyaabonya ki Abannayuganda ali mu kwesiiga ebizigo ali mu kukola ki gwe wakola omukululo ogulekawo ono singa olusinga tutafuna abakulembeze abalala osanga n'ebyo byonna kubba simanyi ono bamugaanyi teyandikoze eki tebyandibaddewo ne Kadaga gwe wasiga ensigo eyo n'ebino bino byeyabaddeko byakwagala bifo ebyabwe bya NRM otegedde tiwembeera nga nze ndi ku lukiiko olwa waggulu mbafuna ssente bafunira ddala omusaala nga babaka ba parliament afuna omusaala afuna emmotoka afuna woofiisi bye balwanira kati naye nga Kadaga bw'omutunira nze sikyalaba kyalwanira Kadaga nze nemuyandibadde maama wange nandibadde musaba maama kukola ki kuwummula sente tuzifunye obadde sipiika okoze eki nze nandibadde musaba kuwummula kiri kyagamba nti omuntu abadde tannaweza myaka simanyi 10 agende mu kooti amuchallenging akikolera eyo bw'abanga gyayagala constitution egamba bweti na wano ne bino byonna bye balimu ebyo byakwesiiga nziro ya byabufuzi nenga buli omu alina ebikolobero bye ate ebibi eri eggwanga lino so Kadaga yandiwumuddemu Kadaga nze ndowooza yandikiwumudde Sakozi bw'otunuulira mu bantu nti gundi abadde ali mu gavumenti alina kyakoledde abantu Anita asinga Kadaga okukolera abantu b'e Bukedya Anita yabazimbira ekisaawo waliwo kituuseeko yabazimbira essomero yabazimbira eddwaliro Anita yazimba ekisaawo Anita Amonga e Bukedya ate Kadaga sikiira kyemmanyi Kadaga yalwanirira obwa busoga bwa gundi Obwakabaka bwa Busoga ne bukola butya bwali bugenda bwe bwadda ekyo kinene nnyo ku basoga anti mpuliriza nkugambye Anita Amonga yazimba e Bukedya essomero ate eritali limu erigiza obenya kutunga abaana emikono n'azimba eddwaliro ate eritali limu ku ssente zaafuna mu parliament naye nga ssente zaafuna ne Kadaga ze yafunanga kati Kadaga kyeyakola mu kulwanirira bwakabaka bwabwe ne budde ekyo mpulidde kyo abadde sikimanyi kati essaawa ya leero ekituufu kiri nti omukulu General Moses Ali ne mukyala Kadaga bali betaaga kuwummula basiimibwe ekya Ali ndowooza akyali soko omuleke anti mpuliriza abantu bano bombiriri kale actually abantu basatu wano mu ggwanga beetaaga okusiimibwa omukulu General Moses Ali madamu Kadaga ne President Museveni beetaaga okuwummula era basigale nga balabirirwa bulungi obulungi obutagambika kubanga singa tebawummula mu mirembe ate bagenda kufa puleesa kubanga Kadaga webanga sintaanya ayinza obutayita kwa Amongi ayinza obutamukombako ekisooka kya byonna Anita Amongi sente azigaba Kadaga tagaba alla obanga anonye omusu omukiwato kitegeeza Amongo tebamulonda lw'amazima ng'oggyeko n'amazima nga si lw'amazima tewali wano mu Uganda muntu gwe tulonda nga wa mazima ku 10 tulondako abantu 2 Amongo kitegeeza talina buwagizi butali basente n'obuwagiza anti tugende mpolampola Sakozi ekisinga okusumbuwa abantu wano mu Uganda abantu tebawula mukwano gwa muntu tebawula abantu bakuwa ssente ng'alina kisa abantu babyawula n'omukwano gwa ssente babyawula omuntu wakeera ku makya n'azimbira abantu essomero n'abateerawo ekisaawe n'abatera okuyigiza ebyemikono kitegeeza era abalina obuwagizi mu bantu wabula Sakozi waliwo omuntu alina ssente ng'alina n'ekisa kale abantu babyawula ebyo kitegedde bulungi essaawa ya leero wano ayinza okuba amini nga si ye mugagga asembayo oba olunga ne mumagaga oluusi taliimu naye alina kisa kale kisumbuwa abantu nti wajja okwesooga nti ati bagenda kumulonda olwokuba Kadaga baagaba ssente Kadaga mukodo ye nga ye obanga ebintu ebyo byawukanye oba n'ojja bazira mu kiwato ye mwennyini nga ye oba yazikola mu piro oba zitunga mu gomesi tewali amanyi naye Kadaga era olwa propaganda bitama nti awera ba MP b'egindi
ayina omwana gundi gwaweerera ayina ebintu bya nti ye ayina ssente ateekeddwa okubanga azira naye nga ye ng'omuntu ayina ekisa kubanga waliwo abagagga bangi nga tomuggyako yadde siringi ebibiri kati ekisooka kya byonna era wooteeka wano Kadaga n'oteeka wano Anita Amongi n'obagamba gwe Sakozi okutambula n'omuntu nga wa myaka 3 n'okutambula n'ow'enkaaga wandyagadde kutambula nani kale bataddewo amuzaawo bataddewo amuzaawo nkuwadde example nti amuza wuuyo okutambula naye n'okutambula nange wandyagadde kugenda n'aluwa kubanga olaba nti essaawa ya leero Kadaga lwakuba naye emyaka gyagitoola kalimba agiyisaamu Kadaga akoona 7 ekirala Kadaga kyagamba ekirala kyagamba nti Anita Amongi tagenda Dubai kale yagirinnya agere tulabe Borumbi tebafuluma agalagawa kati essaawa ya kati essaawa ya leero Kadaga waali ateekeddwa kuwummula ate era Kadaga nga tanasekola program ekimuwummuza ekimu ku byo talina kyeyali akoledde bannayuganda kyebayinza kugamba katumwongera akalulu byali mu kutambula ebyo katumwongera akalulu akumu atukulembere ekyokubiri emyaka gimuwubira akatambaala ekyokusatu afunye ssente azirina talina pulesa gyetagamba agenda kuweerera mwana gundi talina pulesa gyetagamba simanyi yetaaga kintu gundi kubanga essaawa yalwo Anita Amongi byatambulirako bino byonna gali mateeka ga Kadaga balobola Anita bagamba MP abawadde enguzi ono yaleka akikuli yetinzeewo tuli ku mateeka goono wano obubbi bwonna obubbi bwonna obuli wano Anita yabba amabaati ani yalekawo ekyokubba amabaati ate kirekawo anti singa anti wuliriza tugende mpola singa Kadaga yimya n'agamba kyetwateesaako tekikyuka president wummula Anita teyandibye mabaati teyandigabbye saga tuwakube basti essaawa ya leero nkugambye singa Kadaga yimira mu parliament n'agamba nti president oba osaza obere byampaka nze ndekulidde bannayuganda nze fube parliament kikambwe nnyo nze nfulumye parliament ngikoze eki njidduse yali alizainingirawo n'agamba constitution ngaweegamba kuba ye mwenyini ajjeyo n'agamba muteeka lyabwe ligamba bw'oba kuweza myaka 10 olyoka ojjeyo okole ki akiraba kati lwaki constitution ye yagikyusa yaleka bukuli yetinzeewo ati yandibadde nga wagambye kati constitution yabwe egamba constitution yabwe egamba nti ebisanja bimeka ate kati mugambye nti bano ababbi kisaawa ya leero yabatendeka okubba Sakozi tumaye kuleta programu wano n'ogamba nti nze nyize sijja kukola ki njitadde Kadaga yali ateekeddwa okugamba nti constitution yaffe egamba tetukkirizibwa kukyusa kisanja naye president nga yiwe aba asazeewo balina Uganda nze nzize ebbali kinnemeredde nga wala Kyagulanyi bwe yagamba nti omusango ngujje mu kooti ngutadde mu bannansi kitegedde bulungi bino byonna byolaba Anita byolaba byamalako byagasonya akuba ba MP bawano Anita Amongi yaleka abikuli Kadaga yaleka abikuli yetinzeewo oli ebbye ssente z'eggwanga n'azimba bizinensi ye essomero abaana mu basomero ab'essente naye nga resources zagikozesezzaako zonna resources zaki za ggwanga owulya kyenkugamba akoze bizinensi ye mwagenda okkenenulanga ssente ze kankuwa ekyokulabirako ekyangu mwami Mulindwa omulaba wuliriza mwami Mulindwa omulaba yazimba ekisaawe n'azimba n'essomero naye ng'azimbye bintu bye mwajja ki ssente ebimugaggawaza era ekisaawe kye ennaku ezo twali mu kisambiramu omupiira Ukraine zineewa ensonga nti ssente mpitirivu zetukola ki zetusasula kyekitulemiseza okukola ki okusambirayo lwaki nkugamba kino lwaki nkugamba ekintu kiri ize ati wulira kikino Anita ogamba yabba ssente n'azimba amasomero naye tugamba singa Kadaga yajjawo ono anebolinga bano okubba kati kankubuza bannange njagala olumunze saagala twejubise nnyo
mu ngeri y'abintu kye bayita okwebugulaza. Ffenna tukimanyi eno gavumenti gye tulimu okujjako nga tukoze kye tuyita protest vote esobola okujja gavumenti muyinza osuubira Kadaga oba aliyo omuntu wa parliament awo ayinza okuyimirira olunaku lumu nga parliament walaba bagiwamba n'ogiwamba n'agamba nti kye tusazeewo mwami Museveni aveeko tusaidewo mu parliament era n'avaako. Kasoke nkubuuze mu ntegeera y'omuntu eya bulijjo Kadaga wekyali muzito lwaki teyaresigninga siko yavudde kitegeeza naye wano kyali mu kuwakanya wali we yalaba nga bakwata ku yeggwanga ng'ate yali in charge yandiyekana zinaganza banange resigninze lwa nsonga ekintu kye bakola si bwe kiteekeddwa yamugana resigninga yamugana resigninga kati kiri kye yakola before bakimukoze eno atakaaba bwe tutunulira obukugu ababiri bano ababiri be tutunulako obukugu bwabwe in politics kakube kibiina nga tugamba nti Amongo ne Kadaga besimbe wali bagenda reasoninga buli muntu ayagala wuliriza kubabiri walisanye wuliriza mweni yale reasoninga ki mbuuza kubabiri walisanye wuliriza tulonda bisanyizo wama tulonda bisanyizo kubabiri walisanye wulirizani lindako tulonda bisanyizo nti ono mutuufu tugenda muyimirirako era ono asaanidde wadde nze olwokuba nti NRM bonna nyinza obutabaagala babeewo okiwulira siyinza kugambako nti ono yali naye twalisanye wulirizaani senga buba bukugu kati lwaki obukugu bwobwo bwogamba nti ate wakiri kati katuleete omusiru kubanga NRM yabagwagwa because ono yeyatema empenda ez'okuleeta ono yeyatema empenda ez'okuleeta ono because tugamba nti age limit bwe n'ogamba nti age limit egende mu maaso tekola ki ono n'aleeta term limit kakati kitegeeza ono yeyaleetera oli omanyi lwaki nze njogera ebintu bino bwe twogera ebintu bino nga tubyogera wano tubuuseko ku maaso we tulabira tuteekeko ku maaso abagazi okiwulira era mpulira nnyo wano abantu nga bayimiridde bateesa n'agamba kino lwaki okuyita mu palamenti Ssenyonyi teyakiremesa mubyogera nnyo ku paneeno mubyogera nnyo ku paneeno ngenda kubulya ekintu ekyo mu palamenti omanye amateeka bwe gatambula bwe gabanga amateeka constitution ekkirizibwa okukyusibwa okikkirizibwa tekikiriza okimanyi nti kikkirizibwa naye ekyenjawulo nti mu kugikyusa abagikyusa bagikyusa kwagala kwani eyo ensonga mu mateeka etteeka likkizibwa okukyusibwa ne litunulwamu ekyo kimanyi bwe tokimanyi era majority neekola ki wuliriza era majority neekola ki neesalawo ekyenjawulo nti majority mwami Museveni gye yayita yonna naawe enguzi majority eyali alina okusalawo President Museveni yayita yonna n'agiwaki sipiika ye ateeka ekintu kya majority kubanga ye gundi ngeze ku gundi ayinza obutagiziyiza ekyo kimanyi bulungi ffena tukimanyi ekyokubiri musuubira Kadaga okuyimirira mu palamenti kale Amongo kale tuggyeko abo kale tutaddeko Ssenyonyi ku tayimu eno nga ye sipiika n'agamba nti mwami Museveni nga palamenti tusazeeko aveeko kisoboka yavaako yavaako gwe mugambye okolawo kyokola kye tulina okwekolera si Kadaga alina okukikola yekka ffenna wamu all right ndowooza tukome wano olwaleero tetugenda kusukkawo tulabagane next time